nakuziwuddewo alini abantu abasinga bagamba kabadde kabadde sitanti kabadde kinga teweyagaliza nga niya kabadde mu nzekka mwakabaddemu ne Pallaso nga yagaliza nze nfune yalemefuna kabadde yako kale amaya mazima tegeekweka kabisigale mu kabadde nga bwakabanga nze bwenseka kuba nange yagala nkabeko ye nga bwaseka yanaseka yamaani kyekyo batene yabadde Uganda tukisuubira okubanga yagenda okubeerera London nani gwe ne Pallaso ng'alagawa obadde otya naawe omusajja wuuno ekirungi yejjidde nze nsobola okusigala Pallaso n'akola ki n'agenda naye nange mba ngenda akkiriza asigale Alien Skin for You jukira nti waliwo Ekivulu babatwala gundi London naye yagambye tagenda na Pallaso Ekivulu ekyo baali bakitegese nga babategese abantu babiri era webbaaka nga na zino saga z'Ekivulu kino ekiwedde tezinnatuuka baali babalanga nga bagenda babiri wabula we byajja omukulu Alien Skin yagambye siina gyendaga nga Pallaso kwali oli bw'aba ayagala ngende performing either atwale Pallaso nzandeke omukulu ategeeza ki kuba ndabyawo yakitegese abadde naye kakati waliwo mbuuziza naga oba mbuuziza kitega akaseera kitegese wali yababuulira ekituufu bw'aba atwala Pallaso nze nga nsikamu bw'aba atwala nze nzika ng'olyonduuka nkola ki mukulu nga munyiivu nnyo mukulu munyiivu so leero tubadde nabitex n'abanga atunnyonnyola ekyaliwo era interview wano kweri ku Mega 12 budakika nga 2 n'atunnyonnyola each and everything mbu ye ekyamuleetera okutegeka Ekivulu mbu yalumwa nnyo alaba gaayo no w'amaanyi obw'ekiwaggwa omukulu bw'atyo n'atazzayo kikonde senga yateekayo ekikonde ewa Pallaso newetakyandi mukutte Pallaso yali agenda beera mu ddwaliro agendeko ne mukoma ne bwe yandibadde mpewo ng'emuyise ku luba ng'akyewomye naye nga mpewo emuyise ku luba olwekyo Pallaso yandikoze eki yawulira obulumi n'agamba naye lwaki nalaba omusajja ono gwe badde balabira mu kiti ekirala wakati mu kwekkakkanya n'obuwombeefu bwe nagakamutegeke era mwe yamukubira essimu n'amugamba ngenda kukuteeka ku Freedom City Alien n'agamba oyagala kundabisa okitegeera kunkolabye mu biri ebyakafe manyi olimu looko biri ebyedda oyagala kundabisa oyagala kugira olumu olwakafeero ennaku nnya omuyaye n'amusulira nawe amaanyi gwe goyina namugaja ntusinkane wa muhanji n'amuwa sente era ye yali entabiro ya buli kimu okusinziira ku Abitex wannyonnyola so Ekivulu ekirenda lwaki ali taleka omusajja wakitebeereka bannaki omusajja bwe kuba kumunyoola aba amunyodde naye kyemmanyi bonna bajja kuyimba banayimba nti buli omu bamusasula bibi bajja kuyimba era kakati era obumu era bakola bumu ku bukodyo obwongera okubustinga ekintu ekyo Museveni alina bumeka yakozesa mu nsiko bannange obukodyo oba bimeka omukulu bw'alina ate ng'omukulu alaga Muzeeyi Museveni alaga mbu tannatoolako yakatoolako ku gundi 2% 98 kyekyali wale kitukangakangabuka naye abaana obalabe kyebyekoledde ku gundi leero ku gundi babadde basose genda eri gyasula mbu bannange pulezidenti waffe tuli mbweraliikivu era embeera gy'olimu ya bunkenke bannange abaana b'e Kampala Uganda kakati n'ab'NRM bali ku aba opposition aba opposition bo kye bagamba omukulu alekulire mbu omukulu bw'abanga mulwadde muyinnyo obulwadde obwo bulinnya ku mitwe jukira ye chief in command bwe bumulinnya ku mutwe n'alagira nti mugende muswanyule abantu bonna ate kiddibwamu ati aba opposition ne bagamba okusinziira otuga nti omukulu ali bubi bannaye mumusabire bagenda kuyisa ekiteeso omukulu alekulire asooke entebe agizeeko ebbali wali naye weyawulidde endowooza ebyo yavuddeyo namulabyeko bamugugumudde ali mu butiititi n'akomawo n'agamba wendi isolation gye ndimu nekyakye baŋŋaanye mbu kwekolamu ku zoweri neeri ekifuba aga bampisiza bubi nnyo nze bwe sikola pushapu mpulira nga
siteredde mukeka sinzo omunyigamu kaako ku ngende wakato ogundi w'omugenzi kata ku National Theatre nensanga abatunda masiki banna mwenje okukuba omaye omuntu akyambala masiki abamutemu omuntu atasonyiwa mbadde nnyingira awo omwana n'aginsimbula mugago obadde ki betaaga mpi anti omukulu yakanzeemu nti kimubala embiriizi kirumima mawugu kibala ye ate kibala ffe ayo nti covid yagwako nga tumulwadde nga twawonaawona dda nze njijukira namulwala emirundi ng'esatu mulwala bwempona ndwala bwengada nga yakibe nga neyagalira nno covid banaye nina gundi akoze statement wano abana abatana gundi interview eri ku Megatron ndese Abitex naye Abitex agambye nti alien skin yatuyambye okukomawo mu digido kati industry bajogerako industry ebadde ddala erimu ebbugumu lya kika kya waggulu bwe tuddayo ndowooza mu bbanga lya mwezi nga gumu nakati wano we tuli olabira ddala nga alien skin kubeera ebbugumu ndowooza lizzeewo infact ne bwe twagendedde mwezi ossaga eza Pallaso bikisimanyamu wujjudde empi biki ngera alien skin agyetisse naye nga talina parties ndala zimwegasseeko kaakati saga eno bwe yajja ne tulaba abamwagaliza n'abatamwagala ebyo byonna bwe bijja mu industry kyongera okupushinga ebbugumu eriri mu industry right about now kyenkakasa nti industry ezeemu omudigido ffenna gwe tubadde tuludde okulaba mukulu Abitex ab'ebivulujjukira nabo be bamu ku bantu abateekamu omudigido nabo olutalo olw'ebigambo ne tulaba olutalo olw'ebigambo mu bayimbi so kireetedde entertainment shows zino nazo okwongera okutambula nga bwe ziteekeddwa okutambula kizzaamu essuubi lwakuba nti abantu abalala balinga abakiraba mu ngeri endala nenga industry yonna eya entertainment ekikola ebbugumu stunt c ezo bwezityo ebivulwe competition ey'ekika ekyawaggulu kakati eriyo n'abalala bagenda nabo okufindinga measures ku butya bwe bajja mu mawulire abamu nga abaana twatadde wano story ya gundi tewakirabye eno yo n'omulema ali mpalo abantu musitaati nabo bakala sitaati batumbaleke ati bugera tuleetera ebizibu n'ebya serious mbiteekemu ebya sitaanti andi kakati yo entertainment bwetyo bibanga bya bufuzi okubya oli ne bwe bamukoona emiggo ne bamuyuza ne bamususumbula amabina era abakulu bagamba nti eyo sitaanti kati ebyobufuzi ne entertainment stunt baba baana baliwo oli ndowooza amala kufoka kasanti teyabadde kuba kati at least luli ebyobufuzi badde bitisse nnyo naye at least now industry ya entertainment buli omw ajogerako buli omw ajogerako waliwo okuvuganya okw'ekika ekyawaggulu wakati mu bintu ebyo so I think ffenna kye twali twagala kakati omuntu agenda pika nnyo okulayika nti akuba oluyimba nga lunene osinga amawulire kuba mu kaseera kano bw'okuba oluyimba nga lutono osinga amawulire oba ku bibyo tolaba okwepiica nnaku nnya zawera zawera kale ennaku 3 n'ekitundu aye kati muba mukyali awo katona alugenda muba mukyali okumanya alien ali ku gundi y'amaanyi okimanyi nti alien yaliko n'ennyimba ze najja nakujja bakube mulumbo kaakati bannaye bwe tubabuuza nti hiiti kyeriwo e Kampala Uganda wano ng'oggyeko pate kati bano bataddeko ekijinji nyimba za alien ze ziriko tulina ndala kakati eyo pressure yokka gyataddewo mu industry kigenda leetera abayimbi okukola ennyo bawe music obudde production bawandiika ebintu ebinyumira amatu g'abantu olyoka oluyimba lulusooke luboominge ekyo kireetera music industry okula okitegeera kuba abaana bafulumya ekintu nga kiyidde bulungi naye ono boboga music kwepiica biki tukoye n'ebintu ebyo bannange ezo ennyimba z'ennaku ennya omwana kuba pate muje nga we balukubira wonna you feel good kakati ye pate tuyinza okuba nga amaanyi si mangi nnyo luleetera abantu okudigida naye omukulu ye enkola ye eri etya buli luvannyuma lwa nnaku 2 ate oluyimba alien skin yeetaaga ngule kuba si mu kkomera industry yaffe yali egudde wansi ng'okola amawulire tulinda afudde bw'ate afudde ate akozaaki kati ye azze n'apulooki ye buli luvannyuma lwa nnaku 2 nti oluyimba lugaana ne lugaana luyitamu ne luyitamu kati alina collab bannange ne maama Fiina yamuwadde Megatron kooli tugamba tino beera ngo subscribing likinga ate beera ngo sharinga Mozart Megatron is my name Dine Ganja Fadi kulamulira agesigika
wekumire ku mukutu gwa Megatron Media tuyina interview ya Abitex ayisiza bubi gundi gundi ani musuuza amuyisa omuwumba tuuto omusirusiru era n'agamba n'omulangira Ssuuna oyo yabirimu kyokka omukulu yakava mu kumuwa kolabo bana nge tukomawo namuli amala mangi temuvaawo.